mba ndi awo nina mukwano gwange nga nsindikira ka video nga ngamba oyo omuvubuka temukola naye ngenda okubikola ka video nga ndaba mulimu Bugi Joshi ali ku tanuulu n'omuwala ali mu kuyimba afukamidde wansi ngamba Bugi Joshi omuwala naye ngenda okwetegereza omwana naye nga mumanyi gwe manyi onumba n'olumu nga setegese amenta every minute every second kumutwe kondi kumutwe kuno gwe manyi onumba n'olumu nga setegese menta yo my medication. Naye yambuuziza omusajja oyo ne menta nkolagana ki kakati. I want to state it publicly. I am happy that I found a friend in her and she put me on, to be honest. She put me on. Working with her has really done something for my brand and sharing ideas as creators, content creators. It is always good to meet new people. I have met new people through her. She has met new people through me. So at the end of the day, we appreciate working together. That is all I can say. Mweyagala tukwatagana tukolagana munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Terevu tuli ku Wonders Just nkwaniriza nnyo wonna gy'osinzidde okubanga olaba omukutu guno. Nsooka okutuusa okusaasira mwenna families ezafuna obuzibu abafiirwako abaana baabwe mu accident ez'enjawulo ezizze zibaawo. Ebadderemu abaana b'essomero abayizi train evudde ekyetume ng'ekuba eŋŋombe naye tumanyi omuvuzi wa bbaasi nsonga ki eyatasobodde kubanga awulira training ekuba eŋŋombe. Agezezzaako wa train kuba eŋŋombe naye ne wa bbaasi akushanga nti ebiseera ebisinga badde ali ku speed n'ayekanga bbaasi ate nga train emaze kola ki ekyemabega nga kisigaddeyo nesobola kuba train ebbaasi eno nesobola kugwa wansi. Abantu bano era baliko endowooza zibawadde ku ngeri obubenje buno gye buyinza okutangirwamu. Tutaddeyo a mandatory inspection y'emmotoka after a certain coverage of kilometers egenda okubeerawo. And awo nawo ngenda kubanga nziramu n'ekibuuzo ky'omwami agambe nti SGS yagendera wandooza patre nja kuba nkiddamu. Ng'emmotoka zino bwe zinaaba zitambula tujja kubeera ne road blocks ezikwata buli mmotoka enaaba eyitawo nga ziri automated. This system already yayingidde mu nsi tugina mwe emmotoka bw'eba evudde wano n'eyita emukono system egikwata time bw'eyitiddemu emukono kilometers zeebaddeko ne dweba abadde atambula atya. We have already begun mobilizing support, medical care for the injured because the numbers are increasing, counseling of the pupils, teachers and families, and assistance to the bereaved with burial and immediate needs. Nawe nga wafiiriddwako omwagalwawo ntuusa ate okukusaasira. Kale nno olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubanga mu studio zaffe tukyazizza Munnakatemba mwogezi waako mikolo MC mukozi waako TV ate kati mpulira looya tikitoka azanya firimu gwennaye olunaku olwaleero. Enno ensonga ezimunonyesezzaako olunaku olwaleero tugenda kuyitako ku social life ye atubuulire embeera ye akwasaganya atya emirimu gye. Sigenda kumwanjula njagala ate ye mwennyini akweyanjulire amanya ge mu butuufu bwe kubanga bwe naaganjula nyiza okusobyamu agamu
mukama wange tusanyuse okulaba ku Wonders Just. Zasinze sebo. Yeah. Padde ka intro n'engamba nga siri wa muzannyo. Ebituba byonna bibyo. Njagala okusooka okwongera nange eddoboozi nakuwale wamu n'abantu bonna bafiiriddwako abantu baabwe mu ngeri ez'enjawulo wabula okusinga abayizi abato, abaana abato. It is always a tragedy okulaba nga tuvaako abaana abato abagenda okuba nga baggumiza ekibira mu nsi ey'enkya. Okuddayo ku kyombuuziza Simon nga sinnakuddamu, njagala okwebaza omukisa ogumpeereddwa okulabikirako mu studio za Wonders Just nange zaani. Ombuuzizza amannya nazaalibwa nga nze Bugembe Joshua Kisaakye era nga ndi musajja neddira Mbogo, nzaalibwa Bambogo na Bangabi era byebika ebibiri binkwatako nnyo wabula mu kukula muno ensi. Oli musajja Muganda? Ndi musajja Muganda. Nga tulabikako musajja Muganda. Muganda nnyo, taata Muganda, maama Muganda. Sooka otambuliremu ng'Omuganda. Amannya nze Bugembe Joshua Kisaakye. Bugembe Joshua Kisaakye. Ndi mutabani wa Ssentamu Jimmy Kisaakye batemye etto. Muzzukulu wa Ddumba agalamidde Busaku. Otyo? Ndi mutabani wa Nansamba Esther Tondole ya Luganda. Amannya ga mmange ngogera nfukamidde naye engeri gye tuli mu .com nfukamidde mu mutima. Nkulaba ofukamidde. Era mbeera emu ndi muzzukulu wa Harriet Nabagesera agalamidde Mukono mu katundu ke bayita Nama. Nsaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Nzikiriza nkomaawo nkakasa nina bangi bensinze. Osingira ddala bangi lwakuba endabikayo terabika kubanga byoyogedde ate birina kufubutukamu. Nze ndi musajja Muganda nnyo. Kati oba tutandikire wa? Wonna w'oyagala. Sooka tutandikire wali eri ku baana abafudde. Tutandikira nnyo ku bali abatrain. Who is to blame? Sijja kugamba nnyo nti waliwo ow'okubulaminga kuba ebyaddala ebintu bya Katonda bizibu. Kati tutandike n'abo abatrain. Abatrain abo manyi waliwo Omuganda olugendo lweyagera n'agamba nti ennyanja ettagimanyidde. Ebintu bino tuze tubiraba nga omugoba asobola okwepikira ekintu ng'alaba kino nsobola okukikola ki. Ffenna tuvuga ebidduka. I personally nina laavu ya Katwanga nvuga nnyo piki ezo. Naye osobola okuba ku piki okwo n'olaba nga bano nsobola okukola ki? Okuyitawo. It is always discouraging okulaba nga waliwo lwe bitakola. N'ogezaako okuyitawo ne bakusanga. So sijja nnyo okugamba nti this is to blame, onali to blame, naye tulina kufunamu kyakuyigiramu. Nti obanga oli responsible ku bulamu bwa banno obuze ekidduka ng'ekyo kirimu abantu ng'abo olina okuba nga oli extra careful kubanga mistake yonna esobola okukostinga obulamu bw'abantu bangi nnyo ate n'oleka ennaku nnyingi ku mitima kwakati abazadde bangi bejjusa okuleka abaana baabwe okugenda ku trip eyo. Kitalo nnyo naye ekyokugamba nti trip zisazibwemu tekigenda kusolvinga buzibu obwo. However, tulina kuba so vigilant tugoberere amateeka kuba bw'olaba eya train afande yasooka najja afande tumulabanga amugamba yimirira. So tomanyi oba naye break zaali zigaanye okukwata oba kiso we can't tell. Naye kitalo nnyo. Naye kati enguudo ezo eziriko train wesalira lwaki nga tunatuuka weziri tebateekawo humps? Hump zisobola okuba nga teziri applicable kubanga oli ne wagamba mujja kudduka njiyise ng'aliwo hump tosobola kutomera hump. Mwami Simon ojja weegendereza enguudo ng'ezo zitera okuba nga ziri ku highways. Ntegeerekeka nga emmotoka ku highways okuyitako agamotoka aganene agazito. So bw'ogenda n'oteekako hump mu mateeka g'ebyenguudo oba olina kyoyonoonye kiba tekigatta bulungi. Naye ndaba nnyo nga bateekako busayini obwo nti wano waliwo train egenda kuyitawo ka stop sign ako kakkirira ne kagenda oba ne bateekawo omusirikale alabula prior nga train tennajja. Yaliwo n'alabula. Train etandika okukuba eŋŋombe ng'eri walawalako abali okumpi batere beesege. Kale tugende kubaawa bana bafiiddemu director.
buli omu aboogeredde. Owaaji omanyi waliwo ekintu ekisobola okuba ng'ekikanga bw'otambula n'ova wano n'ogwa ogusooka gayibambi Simon agudde n'oddamu n'ogwaga era ogwira mu ttuluba lye abamu babisibye ku ddogo nange abamu bagamba ate mukyala yasaddaase ezo conspiracy bannayuganda naye bw'otunulamu n'olaba ku mboozi eziri ku bantu abatwadde first hand information batugamba nti emmotoka eyo ebadde efaafa mu kkubo nga bagidaabiriza ne baddamu ne bagirinnya ne bagidaabiriza ne baddamu ne bagirinnya kati ogwasembye bagambye omugoba waayo aleme kugikola ki kuddamu kuvuga kuba kisusse naye nga bw'omanyi ebyokuyiriba munnange ayagala ssente ogoba akalimu akaddako wate expense yatooka oyo oyagala kudda mu kibuga ate oyagala kukola otya so n'asalawo akole kyeyakoze. Okay, kitalo nnyo ddala. Moses Ali simulinaako nnyo information nnyingi naye omanye ebiseera ebisinga omuntu amala kufa n'otandika okumanya ebyafaayo bye ebimukwatako ono ye yakola bw'ati ekimunjogezaako nsaba Katonda omwoyo gagumuza emirembe. Lwaki bannayuganda banyumirwa nnyo omuntu afudde? Owaayi ekyo kiri buli wamu, kiri mu nkula yaffe ng'abantu, tekiri ku munnayuganda yenna yekka. Simon, nsobola okuba naawe nga ntudde ne baproducer baffe bano batukulaba onyumye nnyo oyambadde oggumidde ne tubeera naawe wano ne tulya ne tunyumya ne tumaliriza show n'otambula n'okola ki n'ofuluma. It is only after you kufuluma kugenda naye Simon naabadde anyumye ekimanyi nti Simon nakuzinaanyirira ebayira wewalabye nti Simon yaguze emmotoka empya byonna tubyogera omaze kukola ki in your presence. Simanyi waki twasetingwa tutyo, kizibu nnyo omuntu okuappreciatinga omuntu nga waali ate ebiseera ebisinga n'omuntu gwe appreciatinga nga waali abalowoozo baba mukiina abalowoozo baba mukumako lwali abalowoozo baba agala agende oba kitegera kyenkugamba. So kiri mu nature yaffe ng'abantu ojja okyegendereze buli wamu tusiima ogenze ate naye oba tetuli bakusiima era tukukuba okoze eki Simon golaba yali bulungi nnyo naye amalala yadda mu bakazi kati kwe kuba bw'atyo tetusobola bigamba ng'okola ki nga wooli oba onfuna bino bingamba bya ddala oba nedda mukama wange ebadde ekizampu kale to put that aside okuappreciatinga bweti yange badde ku bannayuganda okujaganya nga waliwo oba omuntu oba nga wa NRM afudde ne batandika omwogerera ebintu ebibi alyose n'afa otulabiranga gundi mugambe ne gundi munne amulese wanajja. Ffenna twakula mu ngeri ey'enjawulo, ffenna twakula mu mpisa ezitafaanagana. Nja kuwa example. Ndi muntu abeera ennyo ku social media nteekayo waaka naye osobola okulaba omuntu akuwa comment eri negative nekutuulamu n'ogendako ku page ye olaba omuntu akuwa comment eno ye akikola atya n'osanga nga yeetaaga essaala nnyo okuba nti asigala mu nsi eno oba onfuna. So ebiseera ebisinga I'm not even kugamba nti NRM kyokka naye generally abantu nga tulina misunderstanding nyingi n'ekintu nga tukirabira tukola nnyo judgment oba onfuna. Mwami Simon tulabye nnyo abantu nga bagamba nti gundi awa abantu be bokka, gundi emirimu agiwa mikwano gye, gundi yateekamu batabani be, gundi asembeza babe. Naye tukize mu buntu bw'abanga gwe ali mu position of authority, position of power, ebiseera ebisinga kikuzibuwalira okusembeza omuntu gw'otakola ki, omuntu gw'otamanyi. Simon nga bampadde obukulu naye butaba bwa ggwanga, bukulu nga bwa kitongole kyonna, amazima mu mazima nja kusooka kunoonyayo bantu bange nti Simon mumanyi ategeera editing ono ategeera kamera, sijja nakwetaagisa kukozesa interview kuba mmanyi osobola okikola ki okukikola obulungi oba nfuna kyekugamba Simon n'otuuka ku mulimu ne bagamba oyo ayigidde ku mulimu
nga tebamuwadde kubanga baagala ayigire ku mulimu naye nga bamanyi obusobozi bwe kyebusobola okukola ki okukola oba nfuna kyenkugamba kizibu nnyo era nawe Simon we bankusembeza okubeera director oba omuntu yenna togenda kukubya nnyo interview walala gena nakitali wange gwe nasoma naye nga mulungi nnyo mu kino oyo asobola okwogerera ku mukolo gwange abantu onyanjudde nga MC naye ogenda ku mukolo ogukuwa omukolo omulala ng'oli agukuwadde kuba akulabye osobola okukola ki okwogerera tagenda kusaba mpapula zo nti wali oyogereddeko amaze kwerabirako era mirundi mingi tuba ku mikolo oli n'akuza ebbali n'akusaba akaki akanamba ng'alabye ekyosobola okukola bulungi era bw'atakakusaba manya either tewali mukolo oba byokoze tebikoze eki tebanyumidde so kiri mu buntu nti omuntu wabanga alina position of authority gyalimu asooka kusembeza ki kusembeza babe n'asooka atereeza bakyalira abamuli okumpi soke twejjemu ekyo nti gundi agenda kukwata egundi yonna agikolere nedda kizibu kale bannaye ono gwe tuli naye nga bwe namwanjudde naye neyeyanjula musajja w'amaanyi oyinza okumutunulira wano n'omunyooma naye musajja w'amaanyi mu ggwanga lino tutandikidde mabegako ku byabaddewo wiiki singa 2 emabega n'ebiriwo katugenda kubeera nga tuyitamu kasavu kanyama yowayi World Cup wabadde waawa yowayi nali wa Portugal naye tetwasobola kubanga tugira bambi mwabadde basunga Messi kati sikusunga mwamuloze yadde okuba paasi 2 mu kisaawe teyazikubye nedda alabika yabadde ali anxious manye ebiseera ebisinga Simon bubeera mu kifo nga obuvunaanyizibwa bonna bakwetisse kisobola okuoverwhelminga obuzibu bwavuddewa obuzibu sijja kugamba nti bwavudde wano oba bwavudde wali naye ttiimu emu yakoze nnyo okusinga batuuka batya ku final batuuka era haso wali baddekawo bayida naye kati gwe engeri gy'oli wa Ronaldo gamba bigambo bye olaba analysis ey'omupiira guno yinza obutabalansi ate sikwento si bwe nkola naye amazima mu mazima ebintu ebiseera ebisinga bijjanga bw'otabisuubira era tewali yakisuubidde kyabaddewo ojja weegendereze nti musobola okuba n'omuyizi nga mugezi nnyo mu kibiina asomesaako bayidhawo okumala emyaka egiwerako eyo yonna tugenda kutuukayo ojja kutubuulira okusomesa abaana naye ne mutuuka ku final exams zino omwana gw'otasuubira n'akola ki ate najja nga munaye kinafuna makisi ezisinga waggulu ono abadde afuna zi A+ ate n'afulumira mu zi B+ n'ogamba kati ono aba yatuuse ku kibuuzo wali ng'alowooza nti abamujaji nga bulijjo bwe bagenda okumukola ki omujaji nga n'atakozesa nnaku ye ate ne wabaawo agikozesa n'ayitawo but all in all soccer should be oba sports and games should be something ekituconnectinga ffenna era nze nyumirwa nnyo okubeera mu kifo ntera kulabira ku Tik Hotel awo e Kawempe nyumirwa nnyo okuba mu society nga mulimu omanye ezo bakiyita ki criticism ezo ezitali nnyo physical violation olaba buli nemwegere gagwa era tosobola kuba wa Ronaldo n'ovuga mmotoka etegerekeka tosobola kuba wa gundi n'okola kino okwetwala n'olaba abantu nga baboolinga oli n'akuba point nemufa nemuseka kama n'osooka weerabira nti olina obuzibu bwa renti neweerabira nti oba school fees bakyakubanja neweerabira nti olina okukeera okukola manyi ng'oli awo oli mu nsi ndala so mulekerawo okugaana abasajja olaba akapiira kyekibasigaza okubanga bakakkamu obanga batambuza obulamu. All in all, football is football. Ye World Cup gye nasobola okulaba omuzannyi wa Arsenal goalkeeper waabwe yazannye World Cup ate ge basoose n'okwambaza omudaali yamazeko World Cup nga takuteyadde omupiira ogumu. Abaseno batunuddeko nnyo nebiraya wammwe yatukoze obulungi obutenkanika abawanguddwa kitalo. Football is football. Ate abawangudde muyogeyoge fe aba Messi tulabika
tugenda kuwumula ne Messi waffe kubanga tetuyinza obutaddamu mulaba mu World Cup yonna. Nedda si butayinza tetujja tekisoboka ate Cristiano naye tasobola Cristiano musajja w'amaanyi tasobola ye yakomye eri musajja wattu era yakaaba n'amaziga ekisinga omumukaabya. Kale banaye tutandikiddeeyo mu studio muno nina omusajja omutunuulira musajja oyinza okulowooza si muganda oyinza okumuyita omuvandimwe oba mbayite batya bawesitana naye musajja waffe waawano nzaalwa yaawa nzaalwa yaawano Busaku oluguudo luno olw'Hoima Road olwo oli wessaku Busaku. muzeeyi akyaliwo muzeeyi waali mutumireko muzeeyi mutumidde nnyo yeebale kuzaayira eddenze eddungi akolera awo sayidi z'erubaga makanika agolola mmotoka bode zaayo afuuwa mibiri gya mmotoka so mutumiddeko nnyo muzeeyi. Ebiseera ebisinga abazeeyi baagala nnyo batabani baabwe okukola emirimu gye balimu gwe muzeeyi wo kyajja kitya okubanga nga n'emmotoka weefa tosobola kusumula mupiira gwa mmotoka? Muzeeyi wange sikuze naye mu bulamu bwange etabaddeemu ndowooza out of 100 abaddemu 2%. So tumanyiganye nti ye muzeeyi wange era connection esinga ezze wano yaliwoko mu buto obwo naye nga bya biiki nnyo kukyakala obulamu obusinga mbumaze nnyo na mukadde ye maama gwe manyi ye taata gwemanyi. Lwaki? Sijja kugamba nnyo nti mmanyi lwaki naye era mukadde agambako nti munaye muzeeyi male muzeeyi woyo omanyi saagala nnyo kukozesa kigambo nti teyatwala buvunaanyizibwa naye bwe kiringa nti teyabutwala ebiseera ebisinga because I am this one person eyazaalibwa mu bazadde nga bato bavubuka nga bato sijja nagamba bavubuka kuba mukadde yanzaala ali mu senior 4 mu vacation ya senior 4 oba otegeera akyasaba taata n'ebintu ewaka so yanzaala akyali mu vacation ya senior 4 naye era njagala omwebaza nti teyanzigyamu yankuza bambi kirungi ate twandibale tukusangawa. Mukadde wange bwe yali akyali mu ssomero yali mu Nakatemba ng'azannya mizannyo nga muzinyi ate nga mukulembeze. Taata wange bwe yali akyasoma yali muyimbi ng'ate akuba jjaazi nga musambi w'akapiira era nga muzinyi era ng'ategeka n'ebivulu ku ssomero. Bye bitone by'olina kati ebintu ebimbonyaabonya. Naye muzeeyi we yali asoma yali asoma mateeka n'atagamalaayo ate ekyo nkitegeera bukulu nga nange nina passion esoma amateeka so ebiseera ebisinga genetics zino zitugoberera. So I'm proud of both my parents mu biti byabwe ebyenjawulo. Primary ogitandikirawa? Primary nagitandikira ku ssomero baliyita Ssente za primary school liri awo Kitintale. Kuba mu buto bwange twabeera nnyo ne jjajja wange awo Kitintale yali abeera awo Kitintale nga ku poliisi lwakuba kati yafa. Tukulira mu bitundu by'eruzire eyo mu ghetto z'omuggaafu Biina Mutungo bibyo byali ebifo byaffe Kasokoso nga bira emisoto omwo bwe tutyo ng'ate mukadde naye teyali bulungi nnyo engeri gyali omuwala omuto ate nga akyasoma omwana kati omanyi embeera weeyinza okuba nga bwe tuba wano nawali obeerako wano obeerako wali we mukirira mu ggaafu oluusi n'okola emikwano gy'otalina kukola just that. Naye primary nagisomerawo ku Ssente za primary school Ekitintale. Buli muntu asomye ku primary agenda okuva ku ssomero ng'alina kye bamumanyiiko either ekirungi oba ekibi ennyo kyali akola ku ssomero. Kati gwe primary ya Ssente za nagisoma paka mu P3 actually nagisoma paka mu P4 n'enkyusawo ng'obulamu butereddemukko naye nga boarding yo nagitandika P1 kati kye nasinga okuba nga mmanyikiddwako nalina eddalu bingi nnyo naye nga ate ne mu kiraasi ebintu mbitegeera kati nga eddalu liriwa eryokuteeka obulabirwamu wansi eddali eryokuba manye eddalu eryokuba ng'olyanirule anobooza uniform gweyo ogitadde mu bbaafu oli mukuzannya eddalu bwerito
n'oli emmere emirundi mingi zibu nnyo. Kale ebyokusoma netugenda bigenda mu nnyo yasoma primary secondary university oli mu kumaliriza amateeka. Ndi mu kumaliriza amateeka nasooka nkwasaganya eyo tugenda kutuukayo kati. Twagala otubuulire tutandike na passion yaki. Passion kubanga nawulidde oyimba oli MC ozanya firimu ate ne ku TV gy'oli ndowooza obulako kimu kuvuga lyato na nnyonyi okumalayo elements z'ensendo. Kaakati passion tutandike n'oku actinga. Acting yanja kugizaayo nnyo ku primary. When nava ku sente za nagenda ku ssomero bayita Mivule Primary School lyeri awo Mutungo. Essomero eryo nja kutumirako nnyo ku badirector baalyo bakyaliyo, Mwami Sito ne Mukasa Lusambu aweereza awo mu Lubiri Emmengo, n'omukyala Mrs. Mukasa natumiddeko nnyo. Bwe nava eri nkugambye nali mu P4. Bwe nagenda ku Mivule Primary School eyo nengwa interview standard zaabwe zaali wagguluko. Kyekyasinga okusuula? Ekyasinga okunsuula yali SST oyo nga simanyi nnyo ate ze pepa ze bampa pepa ebyo ebyokuwandiika emyaka nali nnyo muntu wa practical kuva muto. Kwegala n'ogwa ne bagaana tojja sobolawo. Nenzira mu P4 kati mu P4 mwe nakoma okusasula school fees. Ate lwaki? Lwakuzannya katemba na kusoma bulungi. Omukyalo oyo n'omwami oyo ne basalawo bampeerere ku bwereere. Nensoma P5 nga sasudde yadde n'ekikumi. Nensoma P6 nga sasudde yadde n'ekikumi. Nensoma P7 nga sasudde yadde n'ekikumi. Nga nsigalidde kusasula za trip na birala. Naye nga school fees maama ng'ali kaweweevu. Ng'ali kaweweevu era bantwala banzija ku y'Emutungo eyo. Ne bantwala ku Mivule ku branch y'Ekisubi ku Entebbe Road okwo. Ey'Ababede? Bye bimu era branches ezimu. Lwaki bakutransfaringa? Bantransfaringa ogenda oyigirizeeko ne kubeeri. Kati ekyanzigisa eno lyali ddalu. Waliwo omwami sijja kumwogera linnya kati musajja wabuvunaanyizibwa mu nsi yali mu classes ezawaggulu. Naye gaayo oyo nga kale enamu embeera ezitiizinga oba onfuna ate nga tumutya ffenna najjukira tuli bulenzi tuli mu kisulo oba onfuna kati lumu musanga ng'ali mu kyo mu toilets tuli mu biseera bya bibuuzo ne ŋŋenda bulungi mu toyi nemusanga nemusibirayo ntegedde nemusibirayo. Kati waliwo mukama wange ennaku ezo yali doosi naye kati ekyemba muyita Mwami Matovu. Mwami Matovu Andrew nansanga ye kennyini ng'osibawo nga nzigalire omuvubuka akonkona alaajana kivubuka kyalina mu P7 nansanga nga nvubutukayo koyi what is going on, I hear noises because I don't know. Omwami oyo yali kojja wange nnyo ng'ate bamanyiganye ne mukadde ndowooza owulira amannya Matovu ate nga mukadde ye Nansamba so nga bonna bali mu muziro gwe gumu ate nga beerinako Oluganda in some kind. Nankwatayo kenyini yaneetwalira mu office era nga ye bw'aba akuba mutabani we nga takuba byabasomesa akuba kizadde n'akuba wa nga ndi mulalu nnyo ne bankolera n'asembula ekawungeezi ako ne bakunyumyawo ku ssomero. Kimuka kinasibirayo kyali ndoza kikyana kya muntu babuvunaanyizibwa nnyo. So wakola indefinite expulsion era expulsion yange yasooka nagifuna ndi mu private P5 ne bantwala Ekisubi eyo. Ekisubi ate ne binyumira nnyo talent neekula temu Katonda ajja abeeserese nga tetumanyi era njagala n'okutumirako omukulu Mwami Kaddu Mark ne gaayo omu ennyanja erabidde bali batusomesa music. Olwo ng'osinga kukola ki? Bwe buzibu bwe nnina nali sina kintu kye nsinga kukola wabula nga mmanyi kye saagala kukola. Oba otegeera bayita abayimba nga ŋŋenda ali mu kwaya ne bayita bakuba piano nga mwendi ne bakuba bagenda okuzina folk songs nga mwendi ne bayita abakoze obulungi computer ne fine art nga mwendi nga muuli otegedde
Nkyakwewuunya Katonda kitone tekimala n'abakulembeza ne leadership nagitandikira eyo ku Mivule Mutungo nasooka kubeera scout prefect ne ngenda bwetyo anywhere mbadde nga mukulembeze era ne we natuula P7 na apply nga ku ssomero Buddo SS kubanga liri ddungi nnyo mu by'okuyimba ebyo n'ebyokuzina era Katonda nannyamba nga obubonero bwenfunye nafuna 12 obubonero nga bwenfunye bunsobozesa okugendayo era ne bampa bulungi nnyo awo Buddo ne nnyingira brass band n'enkuba band era nga tukuba trumpet eyo ngitegeera bulungi era nga wagimpadde ne kitena drum kino bye nasinga okuwa obudde nali njiga ne saxophone eyo naye omukulu yali agitusomesa yankuba nenjikyawa nensigala ku trumpet ne ku tenor drum. Akubira kyolwo nga obeera mu kiraasi kale nga bye bagamba tobikwata ng'ate oli nnyo mu muzannyo nga sikwata ate njogeza abamanyi okukola. Ebya trumpet birimu theory. Trumpet alimu theory naddala amatama gano omuntu yenna gw'olaba afuwa trumpet ojja omwegendereza entamatama zino ziba zaakaluba banga agaayo emberenge kalumisa nnyo muno entama then this muno weemuti muno mu nsingo kubanga okozesa mukka ate nga guva eno ku lubuto naye omala n'okimanyiira definitely nekiba nga tekikyakumalako ki only the difference is ekawungezi otuuka omutwe guno ne gubanga ogukuba obbamukko okunywa amazzi. Kakati munnange Buddo SS ngisomye senior 1 senior 2 tufunye ebigurupu awo otandise okuvubuka senior 2 tufunye ebigurupu nzijukira baleeta Fikfa Maker aba Coca-Cola ku ssomero ng'oli mu senior 2? Ndi mu senior 12 kakati Fikfa Maker twali mu senior mu third term azze naku ezo nga bye yagala nga byenyenya bwegenya baby let me be your daddy yo kuba kitufu nze nkolera biriyo awo ng'ali pipe ye kakati emabegakaawo okuzaayo nabego olunaku lwe nagenda okureportinga ku ssomero eryo erya Buddo waliyo omukulu Dan Kazibwe Ragadi kati nga Ragadi alina ttiimu gy'atambudde nayo nga batuli mu maaso kati nga nze ntambula ne mukadde tubali mabega kati abaalaba nga bamanyi Ragadi oli mutabani wa Ragadi kati era nafunawo ka clout awo nga nakayinga era Buddo ogamba oli mutabani wa Ragadi kati nga nawe toyinza babuusa ozimba okalekayo nga gwe tumanyi buprivilege bwe nafuna twatwala paka senior 3 awo nga video etuuka nga Ragadi bwajja yaddamu kujja yajjako gumu gwokka naye ebbanga lyonna mutabani wa Ragadi so ate nga bakola ne talent oyina abandaba kati talent kati banagitegeera nnyo kati awo mu third term wekyasinga n'okkalira Fikfa Maker nga zze ne bagamba Fikfa Maker yajja ne Vink ennaku ezo naye yali akubye ne ba Kent and Flosso I remember ne bagamba beetaagayo omuvubuka omwajja akole ki ayimba akayimba ka Fiki jukira tuli mu senior 1 abaana bangi babanse ne band oh my god ngayamala yitiri holonge ekubyeko twali wakati mu kisaawe waliwo South basketball mwe twali tuyimiridde nga abakoko we batadde ebintu byabwe muganda wange omulungi nga bansukuma bakyali bange be nali nabo bakusukuma nabusukumi gwe wali toyagala bakusukuma njagala naye kale nga njagala kuyimbira eno gye tuli mu kakongoli kaffe genda kubisobola bansindika paka ku stage ne fresh boy kati nali kivubuka kitonotono nga ndi kyeru webumanyibwa noto webubeera nga ndabika bulungi nja kuwaayo ku bufaananyi nga ni kasajja kavubuka keeru katonotono ne bampa omuzinda naye nkuba layini za Fiki abaana ba 11 ne bawaga ne bakola batya ozanadde emabega Simon nenfuna emikwano essomero lyonna nenfuna emikwano abasomesa ne bantegeera gwe kyolina okumanya nanyumirwa okuva olwo kati okuva olwo sadda mabega n'ofuna linnya ki
kati awo nga nze fresh boy ku ssomero fresh boy ne tukola ne ka group awo nga tweta ba fresh boys emwaka gwe twajoiningiramu walimu group ya Jagabani nga mulimu East Coast nga mulimu ba Remy Boys kati fene tujja ne tukola fresh boys ne tukola n'obusaati naliko fresh boy bugi ennaku zo nali siri bugi naye nga nze Josh Helix erinnya lyenne olwo oyita Josh Helix Helix waliwo muwala wa Samona sijja mwogera linnya yali ntuuma twali tutula ffenna mu kiraasi kati ng'alina seeti ezo seeti za Helix era nga kuliko Karula kaliko Helix so mpeka Helix kanga bula Josh n'atera kutuuma Helix kuba buli kaseera mpango tusobola oyagala Helix seeti yo bula ku seeti yo ne twale eri oli Josh Helix enya bwe yava kanentandika okweyita Josh Helix ku ssomero entyo nga bwe ndyeyita then maaso awo tuba tulaba kapiira Brazil yali ezannya ne Portugal kani akavubuka bakayita Sebuguya Dennis oba something Dennis nga kaboola kakuba omupiira kati nga nze ate nzannya volleyball by the way ekyo mbadde nkyerabidde kati nga nzannya volleyball ko kazannya mupiira tutuuka tuli mu kizimbe bakiyita resource building tulaba kapiira ka Brazil ne Portugal kati nga nze mpagiraani Brazil nga yawagira Portugal mukwano nga vuma abawagira Portugal biwagira Portugal biba tebitega biba bisirusiru bigira amatama kati nga ndaba alumba ne twekubani nannuma wano ku lubuto nkyalina ne laama yange nannuma amannyo ne gayingira mupiira gwe gubalwanya twekuba eryaddala kati awo ennaku ezo nga ababalinaanye bo baliko bawaga buwazi embeera z'abalenzi ozimanyi babavira ne mwimala eggoga balaba nga mwetaaga okutaasa nga bajja nga kisusse mutandise okweyita omusaayi kati HP ennaku ze bali bamuyita mukalazi andi twali tukuba naye ebbandi najja oh my god mukalazi n'atukwata ba HP nga baba n'authority and power nga just tebamuyita buyisi HP prefect yenna ng'abeera n'authority nga tulinamu balooya ne basolicitor era nga okola omusango abaluminayi babimanyi bulungi bw'okola omusango solicitor akutwala mu kooti nsonga lina chief judge yaba students nga balina cabinet eyo nga mulimu balooya kati nga solicitor akukwata n'akuwa invitation letter ekutwala mu kooti buli Sunday ng'essomero liba mu kooti etuula abaana student kooti ng'etuula kati nga kikukakatako okunoonya looya agenda okukola ki okuwolereza obulungi era ng'olina ogenda oyambadde bulungi ka uniform ko ng'oli smart era buli Sunday buli bwe twalabanga ng'akubye uniform agenda mu kooti tumanya agenda mu kooti obanga bamukimye kudda waka nange nga mwami mukalazi Andrew nakati mukwano gwange bange musajja obunaanizibwa nnyo ennaku ezo yalina mu senior 5 ndowooza nga ffe tuli eyo wansi so nga batutwala ani abadde abagira Portugal nti gundi ani abadde abagira Brazil nti gundi kale nga erinnya terikala ate tukyuka okuva mu Josh Helix nanfuuka Brazil oli nga afuuka Portugal era nakati lyerinnya lye bamuyita nickname ye paka nakati Portugal era batuukesa nga tebamanyi na Portugal yaani ate tukamu senior 2 awo twali mu senior 2 all that saga baleese oba senior 1 jukiranga buli bamuwandiikako erinnya lye kuki wesaati ye kati nze nengenda nenkozesa eryange ewaka eritali lya ssomero Josh Helix nentekako Brazil Helix biweddewo Brazil kikubye nnyo jukira nkuba Helix omusudde nga takyakola na makulu nga netuma Brazil era nga nditeekako kati nga buli bamuyita Brazil oyimana bamuyita Brazil nga likala bwe lityo bwe tutyo we twatambula kati senior 3 waliwo movie gye twali tulaba ku Mnet movie zone bagiyita Boogeyman kati munnange tulaba Boogeyman tuli mu holiday na kazini wange bamuyita Tabitha Nalubega akaffe tumuyita Athbat Agebulani tulisoma tuliva mabega ngagamba gwe Boogeyman kati Boogeyman nga likola ki nayo litandika Brazil agenda asanguka naye asanguka kati awo nga ndabye ekya Boogie eyo nafujjo
wonna mukwano gwange nga tetufugika bro kati tufugukira tutumira nnyo abasomesa bambi abatusomesa mubaamu abalungi mubaamu n'abazibu naye kyakabi so munange erya Boogie bwe lityo bwe litandika ate nga ndaba likwatagana ne Bugembe onfuna nasooka dispellinga BOOGIE ng'ekya Boogieman bwe kyali firimu eyo gye bayita The Boogieman kati nenzikyusa nenkwata Bugembe nensalako nendifuula Boogie then Joshua nendifuula Josh then Kisaakye nendifuula Kiss era amannya gaali Boogie Josh Kiss naye nagenda okulaba nga bapiikinze nnyo interest muri Semba ate nga ne kyebali affiliatingako si kyenjagala nemujjako nensigaza Boogie Josh paka kati tetuddanga mabega ku Boogie Josh we tutava era awo nawona obudde obwekugambe period nali nesimbangawo zasooka nesimbawo nengwa ezaddamu nempitamu nenfuuka badde omufaatha ako ne banyongerako obwalooya naye ekyangobye ebudde era kyekyo ng'olirooya ebyaddala kugenda mu kooti n'ogenda n'owolereza abantu mu kooti wali nakuleetera omusango wasingayo emisango emeka nasingayo emisango actually emisango gyonna nali egisinga egisinga bansingayo gumu ate nga tutandise okukaayana ne soli story nga tubifudde bato kati nga nze kyenkola naturally ndi muntu annyonnyola ennyo so nga kiba kizibu nnyo okunsinga kuba balala bakikolanga kubanga bateekeddwa kikola nga naye guba oli gwamusinza onnyonnyola n'avaayo nga tunoonya ensonga yonna atumekinga shuwa nti akola ki ate nga nina nekenkola nga siwolereza muntu nga ndaba ali muki mu musango ng'ali mu nsobeera nga mugamba tugenda tuuka bali weetonde bakuwa ekibonerezo ekikola ki ekisaamusaamu naye bw'oli bwannyinnyonnyola nga ndabira ddala kale bamukwasa tali mu kiraasi ali mu ddomu mu budde obukyamu ng'ensonga yeetegeerekeka mulwadde awo tuttunka omulwadde talina bba mu ddomu naye nali simuwuliriza omulwadde alina bba musiikidde yaliwo nga ngazi bulungi nnyo bweti oyo aba alimba naye ng'ensonga gayoba yunifoomu yange oba bansibire twalina gayi nga bamuyita gasu ng'asibawo mu budde ng'ali strict nnyo ku nsonga y'obudde ate nga oba toli kyaliiwe nnyo okuttira ku ki poliisi kati oli bwajja nga ezo issu zaalimu kwa nange egyo emisango nagigwangamu nnyo kati nga ndaba okuyambako okubunu bakikuttemu ndaba nga nkoze nnyo so Boogie Josh olifunira buddo ndifunira budda awo senior 3 towards senior 4 ate we bangobera twali tuna tour gye tugenda bakugoba nako bangoba expulsion ate wali okoze ki ebuddo anti kati ebudde eyo mali mukulembeze buddo is a very strict school very very strict kati tulina tour enkeera obudde bonna twali tugenda mu tuwa yalina ya Luganda bino ebya semina babyaki sijjukira tulina tour kati nga tuwa ya ku Saturday leero Lwakutaano oba onfuna ekiro ekyo eky'Olwokutaano nzijukira maaniyo yali esamba n'asiko onfuna kati nga tulina noodles tukutte bucket zino eza nayise ennene tukutte noodles tuziyiyeemu mu bucket eyo tuyiyeemu n'amazzi ziri mu kufumba bulungi tugamba kati tujja kgenda mu break kubanga abaana tebali mu kukola ki mu kusoma buli omu ali mu Bible za tuwa abatannafuna ssente bakyakubira bazadde baabwe kuweereza ssente ngamba abali mu ddoomu yange kuba ffenna ddoomu yali ejjudde ba fresh bulizi bokka nga tulina kaganga kaffe kogwe era nga twagiwandiikako wali fresh den nga mwe tubeera omwempologoma kati nga nze dde omufaatha atulinamu abo bagezi bangi nnyo nga tubamu ne ku bikonde tulina kooki waffe nga tusibye obufuba sumulula emboozi nga tukuba obukumba olwo nga temulina buwalawala ku ssomero bwaliyo sinnakuwirako ng'onyumya ku story ya kitonde ekyo otandika dde ebyobuwalawala obwo ku ssomero kuddayo lyobadde olina omanyi obuwala bwagala nnyo abavubuka abali anirule ali si anirule in a way of indiscipline naye teasing oba nkitwale bwento omuntu nga wafujjo naye nga abasomesa sibatenguwa sinti ntenguwa amateeka era ng'omusomesa ne gootenguwa omega sure nti omusomesa oyo kyaliiwo
ofuna manyi waliwo omuntu kyaliwo bwe bitinga byakutizingamu ebyo bwe bityo so ekyabawala kyo sikijja kugendayo nnyo eyo birimu birekayo kukaba tuli byakulabirako kakati ka group kaffe nga kalina enkola tetwambala sandals essomero lyonga terikiriza abantu kwambala busapato obumoja naye babukusangamu ku compound babusala kuba mu either ziplati zipushini ebudiadole ebyo nga byebaagala ne tuleeta sinika nga tubeera mu sneakers era ng'oli kasalabu omuntu asiiba mu sinika naye osiiba otya mu sinika olunaku lulamba no wano ekawungezi wano olunaku lulamba muba mu uniform naye nga ne uniform nayo era zino engatto gye zaatandikira zino zoolaba ova mu ngato odda mu ngato teri kulaba ku njalazo butuwe buti nga mukubamu businika naye oba okubyemu kipulaati ekyo kipushini naku zo nga supreme yaliko tukuba bi supreme watutegedde nga bwe ziba za white fena tufulumira mu supreme za white bwe ziba za black and red fena ze tukola ki era nga tutambula mu kagurupu kaffe nga tusiba obusipi nga buleebeetawo ebuti efujjo allah nga tusaba obuviiri bro ogenda kumba ku bufaananyi obwo abantu babulabeko genda kufuba nnyo mbunoonyi naye uli ku facebook eyo twabupostinganga ku vidi abazadde bajja mwegatta bwe muti nimwekuba obufaananyi nemukakasukayo ku facebook nemulyoka mufuna comment ati batuyingira mu cuteness tulinda ng'ensi yonna etudde ekoze eki nemwejja nga muli smart nemugivuga zwi paka eryemabega mwatulanga mabega nze kuvadda paka nakati ndi baakabenca nkwatira gyentegeerera awo nteeka emaaso nasinga bitegeera era babaakabenca bebasinganga okukola efujja eringi so munnange tuveeyo eyo ebuddo bangobyeyo batuze basanze tuli muddo mu budde bwe tutalina kubeeramu twekwese batugamba okugulawo tetugula ojjukira endabirwamu ezo emisana gwali ebweru tosobola kulaba kiri munda naye ali mu alaba ekiri ebweru naye kati ate ekiro ali munda tosobola kulaba kiriwa ali bweru naye ali ebweru asobola laba ekiriwa nga balaba bulungi nga batulaba tweyinza obufoko ku biti aga command open nitugaana gasu najja n'agimenya wami mukasake ogwo nagwo omusango gw'okumenya kufu gasu ne batusanga awo ffenna nga bwe twalimu abataano mwena waka ne batutwala ate baba bagenda kugoba tebakusuza na mudoomu balina room eri special mwe basuza ne bagenda okugoba bateekako n'omusirikale abakuuma teri kutulo enkeera nga bayita abazadde bwekityo bwe twava bali abaana bammwe ne bantu mukadde n'anyiiga nze golaba obudde obwo kunyiiza mukadde wange bayitawe naye olunaku olwo yanyiigira ebbanga eryo nga tanyega natuukako n'ekasubi awo ennaku ezo ng'oluguudo lw'ekasubi bakyakola lukole nenyumirako omukuba emmotoka entomere n'emmotoka gye nali neewaddeyo okuntomera negenda neekuba mu akanya ne kawoggana nnyo ne ŋŋamba kufa nno kuluma kufa kuluma nenva mu kkubo nentuulaawo ŋŋamba naye kati kabugezi najja n'obuukayo nenyumirira nno okumala eddakiika nga 10 awo ng'oli mu luguudo makati ng'ambala mmotoka ntuufu egenda kuntomera nga ndi wali bbali oba waakeeteekayo bwota naye kansooke nnindeko yakuddayo edda paka bwe nasanga waliwo haji ali awo nandaba nagwe Joshua bakunoonye wamma oli eno kati haji eyankanga nenzira paka nakati tebakimanyi nti haji yankima ŋŋenda kufa nga neewaddeyo nga ndaba mukadde ankyaye ate bw'aba nkyaye sirina tolina muntu mulala akwagala nga mukaddewo naye ne biyita nenfuna essomero eddala lye bantwalako eyo nayo namalayo wiiki emu bagoba namalayo wiiki emu kati ekyeyo teyali nsobi yange just omanyi sijja nakulyogera linnya bange mmanyi baprefect okubanga beepanka nzize nkyalina mupya naye okimanyi okugoba ku ssomero nga akamalako wiiki emu liba ffujjo ly'amaanyi gwe gaayi tuyingira nkugamba nyingira gate wenti naye sinana kuyingira bulungi balina hostel nga n'erinnya abamu tebanalitegeera balina hostel tebalina kisulo
naye nga hostelo yaabwe bagiseeramukko kitegeera so ng'ate mukadde tannaba kufuna kasente kakola ki ne baŋŋamba ndiramba mudde nga bwe ŋŋenda ku ssomero nyingira sirina uniform gaya ŋŋamba gwe tolina gy'olaga where is your uniform ko nzambe nnukugamba twala eri ererere bingi nansindika kati nze bwe namusindika ate namusindisa maanyi n'agwa eri n'akoloboka muno bw'ati tutula mu ofiisi ne bagamba ono tetujja musobola osindise prefect nsindise HP oba yali ediboy oba yali biki ako nako nekafiire olwo maama kugambye nebaleeta maama ddamu anyiiga nga nkyawo okufa n'aleeta reverand waka akusabire ne bantuuza mu counseling bantuuza mu counseling nze gola basabire mwoyo mukyamu akuliko munda ndaba sirina nnyo musango tolina musango wakoze ekintu kijja bubi bwe musobola okubanga musamba akapiira mwenna naye omu naakuba endabirwamu n'enkola ki yatika nti gwe just kikudde nga bangi babikola n'ebisingako obubi muki mummwe ofuna so awo ne bafuna essomero baliyita Bright Way eri eyo Wakiso lya mukwano gwe manya byabaganda simanyi muyita muto wange muyita ki nga ngenda eyo ku Bright Way munnange ng'ate lya Fresh Boy likomawo butolisituka tukyali mu Oliver lisituka ntuuse ndisita olwo Bugi Josh omuteresi ati nga nedda Bugi Josh the Fresh Boy Bugi Josh the Fresh Boy nga tekakola ki wakajja oli fresh natukuba fiikira budde bwe natuukira mu bwalibwa zeziwolukangipate za senior 1 senior 5 ate nga nze naturally ndi mubbi wa muziki bakuba freestyle naye bwe tunaddamu interview kujja kujjamu wano tujja kujjamu wano n'akasindalo kafuusu omanya abantu beetaaga kakasa kati byeyogera bagamba weesomba kituufu mbamanyi so ku Brighton nawo nembeera bwe ntyo nga tetutambuliramu ebyo malala ate ku Brighton nga n'akawunga sikalya ate lwaki Fresh Boy Rolex noodles nga sente zivaawa zaaliwo bro ate nga ebiseera ebyo maama nga mpaka pocket money katina vene wakanga shopping noodles zange bulungi nkozi wali ku ssomero lya wa Luganda ate nga wenjala wekuluma ogenda bugenzi n'omugamba nti anti genda kantini kati nga alina zisumbusa zaleeta nga gabakuweyo za mmeka kibiki kati nga nze erya buli kati nga mmanya mpadde nga anti kumbe etuuka bawa mukadde bbiiru omukulu alyanga kasaanyi yayogera lwatu temuddamu tewabaddamu obuyinja ne busooka buyiika ogenda okudda ku kiwunga mukwano neŋŋamba sijjako kirya era navaayo ekyo kiri ku record nga tolidde ku kiwunga talidde kawunga lwali lumu twali tulidde special meal era gwali muceere bumonde ennyama na biki we yali pate ki lwebagenda ku kiyungu olundi gwe bandabako nga ngenze ku kiyungu era enkeera ku mande ne bakisoma ne ku mawulire ne bagamba the Fresh Boy has finally the Fresh Boy has finally visited the kitchen. The Fresh Boy at the kitchen. Lumu ne bagamba gwe kisoboka ati abadde nga tebakikkiriza abaviira ku ntono anyway ne tutuula Bright Way branch enkulu eri wano Bukesa era bwe twajja ne tutuulira senior 4 after there wenava unafuna 32 32 eza spicy dana nze ya kigala twi baleka bagenda kuba second grade ne primary no bwe kyali nze ya kigala ekya first grade ne wano nze ya kigala ekya first grade awo ne tunoonya essomero mukadde n'agamba nedda nankwasaganya ne mukwano gwe Reverend oli yajja okumbuulirira luli ekusabirako chaplain wa Luzira SS era elevo yonna ngisomedde ku Luzira SS paka okugimalako nga ndi ku Luzira SS ng'ekkomera olirabako ng'ekkomera ndirabako okolera efujjo bakutwalayo kosi ngabe ku Luzira SS nali nkuze ebirowoozo nga siri kati nenkwata character z'abaana bonna be nali neegomba nenzeeteekamu nokakkana nga mbeera smart
nga mbeera principled gye natandika n'okwambala obugalubindi obwo by the way ojja onnegendereze nyambala nnyo mbumanyi obugalubindi gye nakitandikira si nti amaaso gaalwala swaga nasalawo nkoleka branding nti keeko bwekyava nga nina abantu ab'enjawulo benkopye naddala okuva ebuddeeyo neno ku brightway be nali ndabanga kale balina embeera ez'ensanyusa namba kaŋŋende no ne branding bwenti nkusesa nno by the way lunaku lwe nayingira mu senior 5 nali muleeya kati nensanga nga abaana batudde bangi nali ngenze mu sciences kuba ze bampa ng'abaana bangi ngamba nkoze ntya nenzija nyambadde leeya kati we natuuka nembuuza abawala abaali awo era paka nakati bakinna mbagwe watumanyiira where is the science class? I am here to teach. Senior 5 nange ndi wa senior 5 nze ndi muleeya bo bali bamaze okutambula akakawika orientation kati yali Thursday nga orientation egenda from Monday to Friday then weekend jani bajja ne batandika okukola ki kati nze natandika kulwakumeka kulwakuna nga basina bafunye bu uniform nga batono nnyo ate nga n'abasinga baaliwo mu all level so nga bo kibangwira okufuna engoye ezo nkwano ne bagamba ya metti kira ne batuuza mu kiraasi ne batuula nga sina bimanyi bingenda basomesa nga ngenda na basomesa biology gwe batampadde ne batuula. This is true by the way sibalimba oboze ku mwana wa naye Joshi ne batuuza nankubye ekitengi kyange ekyawudiini okufaako obufi tuyimira kati tuba tuli awo ne wabaawo omusomesa owaddala ayingira nange neneetuuza we mu maaso kati n'omusomesa nangamba how are you sir nga ntadde nga ntadde lwaki tetukomawo tutandikirawo banaye tulina Bukky Joshi emboozi badde saagala oleme kumubanya muntu gwe tuli naye eddalu bino byakola bivaawa producer tukyalina obudde twongereyo keddakiika tukyalinayo obudde kati twongere eddoozi eddakiika 10 tumalire ddala kiraasi eyo omusomesa akugambyeko sebo omusomesa ngambye how are you sir nozimbira ddala sajja nalabika naye nga nyingira mulimu abammanyi nakulira ku luziri eyo mutungu naye Joshi afuse nnyo omusomesa oba yeyo oba si yeye kati ntudde awo mu maaso omuyaya afulumye kika tebyali mu kusoma nnyo nange nemmala nenkolaki nenfuluma nenfuna akafo wentula nensirika kati nga bajja bayitawo nga nabakola olugambo banviira bamanye ndiki ndi musomesa nga ndi kivubuka kigimu bye ekitenje kyange bye mugatto nte nga nkube engatto nzaba master nzibu nnyo gwe kyenso okugaa nali muzibu tebamanyi toli muyizi munnaabwe tebamanyi munnange Friday tuuka era nzigira mu kitenji kirala masters era nkubye engatto yange eri somesa ati Monday yeyandeetera ebizibu ku parade Monday nzija ndi mu school uniform full student smart nenfuna newentuula omusomesa akutunulako gwe yagamba halosa atawo ako kekanto mumanyi omuntu omujja nga tumanyi mugaso gwabo ako nekanta ne batandika n'okumpita HM ati ennaku ezo nga HM ali ku Mengo kati mwami Nantajja Grace Sebanakitta ye HM waayo naye musajja munene bwati atambulamu bwati ate nga nange yentambula eyange HM naka HM nekakolaki katandikiraawo netusomayo nenesimbawo kubwa HP nga ndina mupya nali ngenze kuba information prefect naye nga nkoze sebo femu mu nnaku ezo entono ze mmazeewo mu wiiki ey'okubiri nali sita ku luziro nga teri atammanyi genda Bulaaya komawo nga njogera ku assembly enkola biki kati nenyumirwa nnyo abantu netweyagala nnyo ebimu biviramu okukyayibwa okitegeera naye nenesimbawo kuba information ne baŋŋamba wa information tobusaana
Ajja nkuwa HP ne ngamba nze njagala birimu kwogera. Saagala kirala kyonna. Information. Ne bampita mu office ya mwami Nantajja ne bagagenda ku HP. Bagagenda mu HP ne ngana. Batuma omwami Sekabira Luzire yerina karate classes basomesa abaana karate. Kati oyo mukulu Sekabira ye master asomesa karate. Bankima ku Ero Block erinje twali tututte mu science class bantumiza abantu nga basatu sijja. Ate nga yakola record kusomero tebamutengu wanze record sigimanyi. Bankwata jeke mu baana. Nampisa mu compound Ero Block oyo nani abali mu bizimbe ne bafuluma nga bagamba Josh yakoze iki? Muziki. Yabye paka mu office ye nabangamba sebo tula. Antula mulimu abasajja abakulu limu ne Reverend wa Luzira Church of Uganda bamulese tuli mu screening oyo bantadde mu screening gye saagala bangamba senga wali mukulembeze wano wandikyusizza ki zinembi bagamba atimanyi nti gye nnyongero bibagamba bongera nabo bye baagala owulira ono yes era munnange enkera list efuluma kuba esimbye kuba ekipi jukira nze Bugembe alphabetically erinnya libeera wa maaso maama nga liri eri waggulu bw'eriti Bugembe Joshua Kisaache head prefect eno information nga banzijjeeyo bwe batyo bwe bankakako obukulembeze munnange tutuuka mu campaign nali neesimbyeyo ne guy bamuyita Alan nga jjankuba akalulu yansungako abantu kale singa bandeseeri ne ngamba singa bandeseeyo nabalumba mu ofiisi gye bampeera obuvunaanyizibwa ne ngamba nzigirayo ki naviirayo ki njagala bintu byange story empanvu lutalo lwali wali kati ne mu kulayira kwenyini nga mulimu abaali bawagira nze omukulu alayira bayimba Bugi Josh ennaku zakutali nga Josh Bugi nga tebampita nga tekiri Bugi Josh kiri Josh Bugi Josh Bugi nitandika okuvuvuma eno mu assembly livuvuma eno mu assembly livuvuma eno mu assembly sade nabagamba waachawe oli Sekabira batazanya ne basirikirawo era omukulu n'atwala obuyinza naye nalumwa ku mutima mpaka kati ate tikyali ne mu wiiki ey'okubiri tebikyanuma kuba nasigala ndi mu line of leadership only that otuuka nga kali kakulimu nga kali nali njagala information singa nasigala singa ate omukulu Nantajja najja ku assembly emu n'agamba do not leave what you can do for something you cannot do. Amutima ngamba mu abanzijja mu kye nali njagala kati ate mu anyway naye musajja yafuuka muzadde wange even up to now era big up on yourself Mr. Nantajja sawa zino kati HM1 Mengo SS yesewo kale tulina e Bugi Josh tutandikidde eno wansi mu bulamu bwe waka bimukwatako ndowooza tujja kuvaayo n'ekitundu ekirala ekyokubiri mutujja okwongerako obulamu bwa Josh naye kati nga ensonga enkulu eyamunoonyesezza mba ndi awo nina mukwano gwange nga nsindikira ka vidiyo nga ngamba oyo omuvubuka temukola naye ngenda okubikola ka vidiyo nga ndaba mulimu Bugi Josh. Bugi Josh ali ku ttanuulu n'omuwala ali mu kuyimba afukamidde wansi neŋŋamba Bugi Josh omuwala naye ngenda okwetegereza omwana naye nga mumumanyi every minute every second yondi kumutwe gwe manyi onumba n'olumu nga setegese amenta every minute every second kumutwe gondi kumutwe kuno gwe manyi onumba n'olumu nga setegese Mental your my medication my safest location jagala kuwona your body nga lotion on full American soldier on a mission. I really wanna tell you this story but I know it's history. Zenjagala nkubere kumpi menta chimanye I am so lonely.
singa omanyi kyempulira osanga wandisimye nonjagala wendekerangayo nonjagala osanga ngwaninzeho kwanukula Menta. We used to be workmates, but now it's more than that. No, Josh, somebody to be a content. Everybody on social media knows that we are best for each other. Come on. Please. Just a simple date, huh? How are you? Wow, it feels like, yeah. It's okay, bro. I have me a girlfriend, bro. Let her take you a February. So just take a bite out of this ornament. We are going out on a date. Yes, sir. Boy, katika chukue content. Guys, my fiancé. Nego ntabitekayo nzi tabipostinga. Ngamba noli akwasaganya TikTok yange tabitekayo. Nasa. Mana mutumale tukole obudde bugenze. Nengamba binezi n'ensonga nja kukuyita ombuulire oba wadde okola content oba byaddala kubanga n'akayimba ke wayiyiza ngamba omusajja ono ng'akooka kakati ekibuuzo kiri kimu. What is your relationship with omuwala gwe bayita Menta? Era mwasinkana mutya? Tuli mu kitundu kya kubiri tugalawo nze ekyankumpisiza mmezi lwakuba tuvudde eri wala oli ayagala kumanya nno muwala simanyi oba naye akwegomba kijja mwogera linnya naye yambuuzizza omusajja oyo ne Menta nkolagana ki? Sooka tuve wali erimu. How do you come to meet with Menta? How do I come to meet with Menta? Kakati wiki 3 emabega nalina ekirooto ekitandika okukola ku brand yange nga nkoze mu firimu nnyingi eziwerako. Art industry no by the way njingidde emyaka 2 emabega. Mwaka we gunagwerako nga mpezeza emyaka 2. Kirudde munyo nava mu busomesa n'enzija mu art industry. Era tulinayo omusawo naye akola content yo. Siri musomesa professionally naye okusinziira ku knowledge yange nasabibwa mbeeko ntandike ekikyo. So munnange wiki 3 emabega nali ntudde mu dduuka lyange wakaligaawo eby'amasannyalaze nga nfunye emitwalo gyali 4 gyali gya rent. Naye neŋŋamba, why don't I work on my brand? Manye ebirooto byange byonna biva mu bbanga nina akati kankole bwe nti nga ndaba nakyali wange mutoolo yaŋŋamba kuba mwaka guwedde nga gutandika naŋŋamba Bugi jange otandike ebintu bino okoleyo sikiiti ngenda kuwandikira sikiiti 10 ku bwereere naye nga ndaba kigenda kutwala obudde bungi bo peegi zaabwe ziri mu bukadde na bukadde ate mbu nange ntandike ne sitiwa nnyo budde. N'omuwala gwe bayita Angela Angel akola ku Bukedde Bambi akola ku sheye ey'oku luguudo naŋŋamba Bugi jangu tukole ki? Tutandike tukola akantu tukole nga nze ndaba era nengendako nawe okuwayandi oba ayandi yo oba wayandi biki awe nabweru we bakolera bo bakolerawo buli lwa 6 nengendako nenficaringako mu buntu bwabwe naye nga muli sinakikola kikifiiringa neŋŋamba kati nibijja byoliba n'ensi okozeko mu projekiti ya gundi okoze mu projekiti ya gundi notuuka mu kkubo oli naakuyita erinnya lya firimu ti oba Cedric nti oba naakuyita Torres oba naakuyita James oba naakuyita Juma oba naakuyita Hamza kanywa musaayi otegeera kati ng'olaba tebamanyi ggwe bamanyi bandi be baakola ki gwe balaba firimu. Neŋŋamba I need to work on my brand. Ndi musajja mmanyi okuyimba, ndi musajja mmanyi okutontoma, ndi musajja ali creative and I'm like kankole
out of the blue kino amazima nali ntudde ku dduuka era nga nkubira Chali wange nga mugamba ngenda tandika content bagamba nedda obudde tebunnakola ki tebunnatuuka tojja bisobola tojja bimaintaininga biki bijja kubanja naye nga nze muli mpulira ate ndi ready luli lwe nalaba nga sijja bisobola olwani akugamba mutolede era yagamba okuwandiikira Chali wange mulala sijja akulemesa angamba neme kikolo manye biseera bisinga omuntu ayinza okuba nga takulemesa naye ng'alaba engeri gye baluddemu kobbo alaba nga engeri gye kyagana nawe kijja kukola ki kijja kulema era wano we njagala okusinzira okugamba abantu let us hear the advice but it is upon us to either take it or leave it. So nga nkubira Chali oyo nga mugamba mpayo kamera personal wo gwakozesa luli nga mumpereza naye nga kamera personal oyo ndaba tegugwa bulungi nga ndaba waaka waabwe nange ninamu skills za editing ate bwe mba ndaba nga nsobola okukola okusinga gwe kyompadde mba ndaba nga sobola kukola ki manyagala oli akole ekisinga ku kyange era waliwo akawala okubati bali bambi ndaba waaka waako nga nkakubira nkagamba ndabye waakawo ku TikTok ono ani amushuutinga nga mpe nnamba nga nkuba ku namba gayita kwata ekindeetera ebyo byonna nga gwe nali nteeseza okukola naye initially Chali wange andisappointing tuteeseza tugenda kukola ku Monday angambye ate taliiwo ng'omanye ebya block code ndoza ayita kimanyi nti ngenda mmusasula ng'amanyi byabwereere nga talina black magic alina kamera nnungi gadget biki ate nga njagala nnyo omutindo gayina andisappointing era ku Monday tetwakola kati ekiro kya Monday kyo nafunirawo naashooting nga bamuyita omusumba Pinto ng'ajja nina Chali wange alina longi kali awo ka hotel kalina biki kali eyo budde bakayita Ken Lounge naye nga musaba njagala mpe wenkolera ngamba wano oli wakajangu nga tugenda nga mpa abantu directions nga girlfriend wange by the way yambereramu nnyo mu bintu bino yambereramu nnyo nga mpita nga muyitiramu ensonga nga ngamboke mbadde na program naye kanzisazeemu ngenda kujja era skiti ezasooka zonna demu wange yaziwandiika nazidirectinga nozidirectinga zonna ezasooka atali anyway netukolera naye I want to appreciate her publicly. Akola ku TV tetwagala kugendayo nnyo eyo just nkugambye kiri anti talent naye ayinza okuba aliyo naye nga nedda tali wabi mwagala kumalako mirembe anyway nga directing opportunity nno omufiiriza kemufiirire Katonda yamutegekera ezize nga sizange nga directinga tukola kati omusumba nga ngamba olutandika wekka ntandika ndina omuwala bamuyita alinya ligenze bambi namulabako mu muzannyo ogumu namukyazaako na wano abawala abajja bahajati abazinanga amazina ku show gye twali tulanga eyampiso ku mpiso bamuyita Ramula musaba jje tukole ffenna bambi nakkiriza mukazi wattu najja naye ate nekituuka mu budde nga naye afuuse biza atandise edduuka lye nga availability egenda kuba ntono kati Pinto naŋŋamba manyi kulungi ono ayagalayo okukola ki twetaagayo omuntu asobola okuzanya naye jangu kuba nze manijja we jangu ozanyemu naye ndabe bwe kinaakola ki bwe kinaabeera kati n'atanzira agamba nti jangu olunaku bwe luti ne bwe luti kati mba nina embaga gye njogererako emukono eyo embaga eggwa nga ngende Nakwero gye nasulako olwo saakomawo waka mba ndi Nakwero nkirinze maze okuddira manyi bwe nagenda okulaba nali ngenze kulaba ku mukadde wange maze omulaba manyi otaddewo embeera oguze ku mmere eri mukadde omusanyuse budde bwa lanki butuuka tebanabana kujjula nga bankubira ngamba jangu tugenda ku shooting obedda ngezaako okufuna naye ng'essimu yange teriiko naye kinkoze bulungi oba osobola okujja kati kola ki jangu nange nga nenya boda paka Kyanja nga tushootinga obuntu obwasooka twashootinga gundi eyo esooka ya Napse Interiors munnange nga tuli ku bunkeeke one take gagga tayagala tukole nakukola alaba muluddewo twakuba one take tetwalimu edit tetwalimu cut era wojja n'ogyegendereza eyo video
eflowing omulundi ogwo gumu kati omuwala ng'agamba ngayi muzanyi nange ngamba ono demu muzanyi ate nga nali namwagala dda nze nga njagala okukola naye mbadde manyi nti waliwa namwagala dda okukola naye nga ndaba ali creative naturally she's a creative person byakatonda obimanyi ndi musajja mukkiriza bambatiriza ku watoto wensabira paka nakati era eddiini gyendimu so nina egundi munze gamba nti ebintu bya katonda biba n'obudde so ampita like tukola skit eyo esooka tukole eyokubiri twakola skit ndooza 3 Paul bazaali 4 simanyi maliriza nze nkwata boda nga nteekawo layini waka wange nojjukira naye agenda ku peegi yange ng'ensanyusa nasooka ne muteeka ku peegi yange enkadde ne mbeera disappointed omanyi okuteeka sente mu sikiti n'ofuna views 4 honestly tekirina engeri gyekikumakinga okuwulira nebaza nnyo n'abaddeyo kubanga shoot eyo yasooka bampa gadgets nakozesa ku gadgeti za wano mataala biki munange nga nsalawo nzigulewo akawunti empya nzigulawo akawunti empya bidiyo yasooka ngempa ba followers 1,000 eyasooka bidiyo gyenasooka oteeka jjukire nenkadde ndi 2,000 emeka nali ntidde ngamba abantu bange 2,200 n'abazaawo nga engera nteekayo vidiyo enyongera abantu 1,000 kati eyampadde jjo 1,000 ate ng'eri mugumu kitundu be yakampa naku 2 nga ndi mu ba followers 20.5k nga neeri nagiyisizza dda nga tekyannuma ngamba agitwala nejja nga nteekayo waakole munange waaka n'atambula abantu ne babyagala kati ate ngenda okukeberako ne ku peegi yo oli kasikiti ke yasooka okuteekayo weekati kakuba sayima akantu nekakuba comment section ng'eri positive nga bagamba ekintu kijja kutambula ateekayo n'eyokubiri ate eyokubiri neekubira ddala kata we twafuna ekirowoozo ekigambo omanyi katukole ffenna jjukira n'oli omuwala ngambye agenda kubeera bize oba onfuna kati awo wetukwatagana ne tujjamu omukwano notandika okuba omukwano like friendship tuvudde mu byagundi ako tukolamu bwe tuti nga tuvudde mbyogenda nti ngenze kukolamu kubaera ne gwe nasooka ogenda okukola ziri sikiti zasooka nasasulwa akasente kange mwana agendanga muzanyako kicuba awo tufuna idea ekola kira ne tufuna meeting eyasooka tulaba engeri gyetugenda otambuza ekintu tutandika partnership eyo kati alongwe partnership ensi weerinza awo ekirowoozo kijjawa ekyokuproposinga munange ngenda kukozesaayo statement emu gye tukozesa mu mateeka I will plead the fifth. Awo ogenda kubuuza abalabi bange kati kyeŋŋamba nti pleading the fifth sijja kubagamba nti si kituufu sijja kubagamba nti kituufu oyagala tuleka mu bbanga njagala mbaleka awo we muli musobole okuba nga mugoberera kuba olina abagamba nti kituufu kijja kutta illusion ate bwenna abagamba nti si kituufu era kijja kutta illusion kati nala tutambulirawo mwongere kuwagira buwagizi era nsaba abantu abali ku Wonders Just abatannaba kungoberera bambi nkozesa Bugi Josh ku TikTok okwo nsaba ompeka follow commenting ongambe n'otugambe tuterezeemu wano tuwongeremu wano ate ne partner kitegeeza yali content aliwa kisoboka era kiyinza okuba nga yali ayinza okuba lwaki toyagala kunzira mu kibuuzo kyange sijja kukiddamu ekibuuzo kyeki kubanga badde wange ansa gy'ogenda okunziramu era yabadde ngenda okugambako ebiddirako naye kati oba tompadde ansa eyantumye eyakutubye mugambe mutuufu nnyo era mwagala nnyo yebale kuwagira yebale kubeera essebo menta yaali atya munange menta mu real life is their own person sisobola kwogera ku muntu nga sirina lukisoolo kubanga menta mukwano gwange twakolako ffenna ojja kumunoonya omutuuze mu kantu wano akunnyonnyolera gwe nga kale ebbanga ettono
weeks esatu lyokoleddeko naye. Tugenda kati kuweza sinnya ye ino wiki tutambuza yakuna. Sijja kugamba nti ali bwati oba ali bwati, but I want to state it publicly. I am happy that I found a friend in her and she put me on, to be honest. She put me on. Working with her has really done something for my brand. And sharing ideas as creators, content creators. It is always good to meet new people. I have met new people through her. She has met new people through me. So at the end of the day, we appreciate working together. That is all I can say. Mweyagala. Tukwatagana, tukolagana. Hey, Josh. Open your eyes. It's okay. 1, 2, 3. Ta-da! Oh my God. I love the roses. I know. Thank you so much. They're just like you. Don't tell me that. Kakati, now this is the real surprise. What? This is what you were talking about? Yes, this is your home. Your personal house, nyumba iyo. Josh, wali ludda wange byaye bintawanya. Oh my God. Ogiraba. Eno iyo buli lwesaba tuyombye ng'olaba nkutamiri, don't want to look at me anymore. Ng'ojjabuza obeera wano, this is your home. Okay? Thank you for loving me. No, I like you. This is just the beginning. What? I talked to my friends about Focus Construction Company. Okay. Manyi balina enkola bagiyita Zimba Naffe. Okay. Bakugulirawo account noba ng'oteekayo akasente akasaamusaamu ku account eyo. Nga bo we bazimba. Tebakuteeka ku pressure. So eno ennyumba bagizimbidde emyezi 5. Ofuna bagizimbye ne bagisereka ne bagiteekamu amasannyalaze baagayisaamu. Ndaba kati waya za wano ezigira ziriwa. Ndowooza okiraba kye nkugamba. So n'amazzi baagayisaamu bulungi. So it is now ours. Era document bazimpadde ziri mannya. Look at the compound. Thank you for working hard. I'm so proud of you. Eno iyo weke era buli lwe tunaaba tuyombye ng'owulira okooye ewaka. Just come here, okay? Tetujja nkuyomba. Oh my, have you seen the kitchen? Not yet. Oh my God, I need to. Tolinga amanyiyo. Kitchen yali ludda wa? Eri side zeno? Jerry, no, it's this side. Just come in here. Okay. I come in here? No, tugenda wano. Oh, sorry. Just yingira wano. Okay. Wow. Now this is us. This is you. Those hotel Focus Construction Company bakubye plan yayo ne bagizimba ne bagisereka ne bagiteekamu amasannyalaze ne bagiyisaamu. Just look at the ceiling. Wow. This is so nice. I loved it. Nazze wano ejjo nga sininga mu bansooka enjeddize naye nga ndaba you deserve it more. We natunda entebe tonyiga. No, it is your house. Toyagala kyokolamu eno ennyumba iyo. Tenjagala ojje nsooka enkolageko ku kinaabiro mwogenda okunaabira ng'onyiize. Bathroom. Ojja kuba weeyolezaako munozi okiraba amazzi gayingiramu bulungi nnyo. This is Focus Construction Company. So nice. You love it? Yeah, sure. So, I'm going to make my last promises to you, baby. Okay. I'll never hurt you. I'll never disappoint you. And I'll never disrespect you. Wali wange ebisajja bintowa. Omusajja ono aganya okumbulira ekintu kyenjagala ngambe naye kale tujja kunoonyaako ku menta ndowooza ye anaatugamba. Omanye alina engeri gyakuwalabulamu ennyumira. Engamba wafunye omuntu akusobola. Banga kati nange byenkubuuza ano kati singa yakuzeemu dda yakubaludde dda ojja kumukubirako omutuuze mu kantu wano ku Wonders Just musobole okuba nga mukwatagana ku nsonga eyo. Content. We are content creators and we have to serve the people. That is all I can say. Sumira ku mukyalawo nga tuggalawo. Mukyala wange mutumiddeko nnyo nga yogera erinnya. Mwagala nnyo. Muyita Bebe. Yes, Bebe. Asosali leeta ki? Tosobola kukikola yange ne bw'oba ofa. Mutumiddeko ku mami, muyita mami. Mbukati emu egifudde mami. Mami kutumidde. Kale banaye abatulaba soko sibula abatulaba njagala abawagizibwa okutwala omukisa guno. Siri nnyo nno omuntu wa interview ebyaddala
era nange nakuwambye buwambi. Waliyo omuntu akusaba nga emabega kaawo yali abaddeko nekyagatta ku kariyayo nga tosobola kumutenguwa. Ebyaddala siri muntu wa interview. Ate ennaku zino babadde bansaba nnyo okwogera ku nsonga ezo z'osembezaayo naye nga but njagala okwapreciating omukulu ono Simon bwe nali nakatandika okukola ku station eno ya editinganga waaka wange awatali kusasulwa wabula nanzikiririzaamu era neyanziza nnyo sikwerabiranga kyakabi kyaba too bad. Era gwatana subscribinga ku Wonders Just bambi subscribinga olikewo ne comment obabuulire batereze wabongeremu ki era ani gwe mwagala okuddamu okulabako. Twebazizza nnyo abatulabye. I'm still your main man Boogie Josh and I represent to the maximum. Nyimba mu live band bannange bandi yaffe bagiyita Phantoms Band era nze manager waayo ayagadde booking yonna banze esokututuukirira. Phantoms Band muyimbirawa? Tuyimbirira ku mikolo egy'enjawulo nawe Kawaala Is It Redeemba ne Redeemba nayo tuyimbayo buli lwa kusatu. Yes, every Wednesday tubeera waawo. Muwandiika abayimbi. Producer wange muyimbi mulungi. Ajje muwandiika ate twadde tuli short of girl child abayimba waliwo n'omulala bambi tekawala kalungi kalaba bambi kasobola okujja ku mukolo ne kafunayo ekigagga. abagagga basi bantu siibula abakulaba masiibudde mwenna wabula sagala mwirabire nti nkola ku Delta TV buli ku makya program golokoka tukole ne Sharon Mirembe. Nsaba mutege mubeereko TikTok Boogie Josh nsaba weereko ogoberere ate namwe abasobola okuba nga muyita okutuwa emirimu nakyo kijja kuba kinkolera nnyo. Ntumirako ku maama wange Nansamba Esther Tondo Kyakabi. If it weren't for you, none of this would be possible. So I love you so much. N'abalala bangi ne Delta TV. Yeah. Kale bwe tutyo tutambudde olunaku olwaleero ku mboozi ya Boogie tukomye oba HP Edi Prefect bumuyise mu ngalo. Kiki ekyaddako? Nkusaba emboozi eno tujja kugyongerako nga bwanaafunira akadde tujja kuba nga tugyongerako. Byo ebya menta muwulidde abiise mabbalibbali naye tujja kuba tunoonya ne ku menta bw'anaabakkiriza. That is omanyi omuntu bw'ofuuka sereebu ate kansuubire ye tali bw'atyo. Nkoze ne mwana muwala ali wano wenna amwogera amannya ge maama we ayinza okugamba mwana wange batandise okumukozesa emirimu gya kamera. Kale musiibe bulungi musule bulungi mubeere bulungi ate tuddemu okukwatagana. Mweraba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.